Kakati video eno bw'ogiraba n'osigala ng'oli munyiivu, n'osigala ng'osibye emitaafu, mu butuufu by'oyitamu bingi, weeyitaga counseling. Kyonna kyonna ky'oyitamu kiba kikulu. Kubanga sijja kulimba eno nze video nange kennyini endeesa akamwenyumwenyu ku matama nga ngiraba. Anti omusajja oyo gw'olaba munnange yakubye mukyala we embaga. Bino bye bimu ku bintu ebituukawo singa okola omukolo nga guno ng'ogukoze n'omuntu gw'owulira gw'oyagala, ng'ogukoze n'omuntu amaze ebbanga ng'akufumbira maama w'abaana bo, kuno kubanga kucelebratinga. Abafumbo bano eno bonna bakuliridde mu myaka. Omwami akuliridde n'omukyala bw'omutunuulira akuliridde teyakamufuna. Eno embaga agikoze nga kabonero ka kumwebaza nti mukyala wange weebale kunfumbira, weebale kundabirira. Omwami akubye amazina ku mukolo. Omwami azinya amazina nga tamanyi n'abavubuka ba mulembe guno. Amazina gaazinye ge gali ge bayita gahula bawu. Omusajja akyamudde abantu. Oyo gw'olaba yennyini mukolo era ye mugolo omusajja. Amazina gaazinye ne ku mukolo tewali muntu agazinye, kwegamba ennyumirwa gyanyumiddwamu omukolo gwe asinze n'abantu be yayisa abagenyi. Omanyi osobola ogenda ku mukolo n'ogamba bannange omukolo guli bannange gwanyumye, nga naawe omugenyi onyumiddwa. Kati ono anyumiddwa n'okusinga abagenyi. Abantu abamu bakola emikolo ne balyoka basiba emitaafu, beefula bajjento, abalala beefula mbubo bannaggaga, kugamba atambula mu slow motion, tayagala kwekyanga. Mulimu abantu abatagala kumanya bintu ebyo. Nga ye omukolo gwe agenda kugufunirako essanyu lyonna ly'ayagala nga talina limiti. Kati ye mwami ono amazina gaazinye gakyamudde abantu, abantu banyumiddwa. Omukolo gubadde mulungi nnyo. Omugolo omukyala n'agamba bannange mwami wange tookutuke tookutuke. N'asigazaamu agumba gwe nga tugezeeyo ku honeymoon. Okitegeera. Kakati akatambi kano sijja kulimba kandeetedde akamwenyumwenyu ku matama, era naawe nkimanya akalaba naawe ogenda kufuna akamwenyumwenyu ku matama. Njagala nsooke nkakutuuseeko okerabireko amazina omugolo omusajja gaazinye okubula okumuggwa mu kiwato ng'akubye mukyala w'embaga. Video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Il n'est pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui le monde part en couille. Il n'est pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant le monde part en couille. Kakati ndowooza omukolo ogulabe bulungi nnyo era naawe ogunyumiddwa bulungi nnyo. Olaba naawe ali kuno ku ssimu nga kw'ogulabira, alaba obulabi akatambi atabadde ku mukolo guno naawe ogunyumiddwa olwo abaagubadde okumpi. Omanye ebiseera ebisinga bagamba happiness comes once. Omuntu olina okulivinga obulamu bwo muganda wange. Teri muntu agenda keera ku makya kukuwa ssanyu gwe ly'oyagala. Ffe ngaffe abantu ffe abeekolera essanyu lyaffe. Gwe nga ggwe essanyu lyo litandikira ku ggwe. Teri muntu agenda kuveeyo seba kuwa essanyu. Gwe olina okwekolera essanyu lyo. Omuntu obanga okoze omukolo gwo
abantu mulina okujjamu ebintu by'okwemanya. Abantu mukola emikolo ne mutandika ate okugivimbirako. N'okola omukolo weefula kiboosire obusimagwa ebiki. Sanyuka kuba ku mazina kubanga mu bulamu bw'omuntu tulina embaga 3. Tulina embaga y'okuzaalibwa, ne tuba n'embaga ono omwami gy'aliko, ne tuba n'embaga ey'okufa. Zonna mbaga kuba gyonna giba mikolo. Okitegedde? Giba mikolo. Abaana abamu babazaala babakolera pati. Ogwesebe yo mbaga ey'okuyingira ensi. Eno mbaga ono omwami gy'aliko n'ey'okufa nayo mbaga. Kati omuntu yenna Mukama bw'akuwanga chance n'okola omukolo gwo, teweemotyamotya, sanyuka, weeyagale, lumya abayaaye, lumya ab'ennugu, lumya ab'emitima emibi. Kubanga ne bw'onookola ki togenda kusobola kubasanyusa. Zina amazina abalogo bafe. Si gwe waleeta ennaku. Teri muntu sebu teri muntu aba yakuadvise okukola mbagayo. So kitegeeza teri muntu ayinza kukuyimiriza kusanyuka ku mbagayo. So omusajja ono amazina gazinye kabadde kabonero kalaga nti naye ekintu kyalimu akyagala. Era nkugambye nti bw'otunuulira emyaka gy'aliko omusajja akuliridde, n'omukyala we kennyini gwakubye embaga n'omukyala akuliridde. Kati kano kalinga akabonero kakwebaza. Ate nze nange kino nzikiriziganya nakyo ebiseera ebisinga. Nze muli ŋŋamba nti omusajja yandibadde akuba embaga nga bawangadde ne mukyala we okumala mu bufumbo emyaka ng'ago nga 2. Oba weebaza. Eyo embaga ekabanga kabonero kakwebaza omwagalwa bo nti yeebale kulabirira, yeebale kufumbira, yeebale kuwoleza, kugamba oba omwebaza. Naye emirembe gino abawala baagala emikolo. Tannaba kukuzaalira mwana, waakamulaba, omukwanidde emyezi 5 mwaka gumu, temulina we mwatuuse naye se baakukanda mikolo. Kyokka bw'omala okugimuwa n'ogimutuusaako ng'ate alyoka anoba. Ng'anoba akufukira kayinja mu ngatto. Naye bano abakyala abafumbi basaana okukolera emikolo, sijja kubalimba. Omukyala afumbidde omusajja emyaka yasaana okukolebwa omukolo, yasaana okukubwa embaga. Embaga zandibadde ziweebwa value n'ebitiibwa. Omuntu ng'emugwana abawala kati sebo bano abawala n'abakazi bano n'embaga z'abannaabo. Oli ne bamukuba embaga n'atafumba kyokka n'anoba. Ate nga tazaddeyo na mwana. Okitegeera? So ne bikusobera. Nenga gwo guno omukolo gwatambudde bulungi era gwabadde bulungi era gwagenze bulungi. Omukolo gwanyumye, abantu baanyumiddwa, abagole baanyumiddwa, buli omu yabadde musanyufu. Kwegamba gwabadde wagazi. Kwegamba naawe kennyini ataagenze ku mukolo ku siini ku venue, bw'ogulabira eno ku ssimu oba ku TV, olabira ddala nga omukolo gwabadde massive, gwabadde waawo. So embeera y'obwete bwe yatambudde, enenga mwena nammwe abatannaba kufumba kuba nti mufuna emikolo nga gino, mbasabira Mukama Katonda abawe ekyamagero ekyo kyemwagala. Buli omu kino ekintu tewali muntu atakyagala, buli omu akyagala. Nange nkyagala inshallah. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abasubscribinga, mwebale nnyo, asante sana. Abatweyungako edda mwakola omulimu gwamanyo nnyini ddala, mwebale kuba nti ate mubaddewo ebbanga lyonna. So atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.